Atakuba yo mayinja mayinja temukasuka Mira fudde. Mira bamukubye sasi. Mu bamukubye uri fudde wansi. Sasa mwana. Omwe bamukubye. Nene bano. Ne mwana. Otisikia bulungi. Bana batajja bino. Demo to babade babala kubanga kwata video. Yakali wali. Setimbo jifuna bulungi. Tujawo kati muntu kabana. Abantu bakasuka amayinja. Temukanyuga mayinja. Omuntu ayine muli tebamukasukira jinja. We baba temukanyuga mayinja. Kama mwana bakunya. Geno kukwata. Sembera mwana sembera wali. Sembera mukuni. Ana ina motoka ina kisumuruzo. Mujana mana mutwalo muri wani. Ina kisumuruzo. Tuna kisumuruzo. Kyokutta bannaffe bakubye bannaffe amasasi ku nnyama era omwafiiriddewo bamukubidde na mu lujja lwaffe gye batakuuma. Liizi eno gy'ogamba yabbanga? Liizi eno yali ya myaka 49 nga taata waffe yagiwa abayindi basatu ne liizi eyo yaggwako 2018 naye yagenda okuggwako ng'abakumpanya ababbi abafere bamaze okwesenza ku ttaka lyaffe lino. Police, it does not guarantee them okujja ku ttaka tekina kiba garantingira. Kakati ffe basooka ne bazoganya bano bakitaffe ffe tuli bazzukulu tebasobola tuzoganya. Kati oba oyogera ku mbeera ya koto eno. Musajja ono omulitri ya Mr. Ezra erinnya ly'eddala ndyerabidde abadde mu issue eno n'abaana ba Late House Matovu. Abaana bano baavu yes tebalina ssente naye ate ekirungi pulezidenti waffe omulungi yalwanira demokrasi. Abantu balina eddembe okweyogerera, abantu balina okufuna obwenkanya. Omusajja ono singa amanyi nti mutuufu olwaleero yandibadde tali ku ttaka ng'ataddeko military. Batandise eggulo bagenze mu ofiisi emu gye bagambye nti Madamu Fiona Balungi yabasindise. Nze sikimanyiiko sikiyinaako nnyo bwina ekyo naye mbu gye balaze gye bafunye amaanyi ne bagenda ku poliisi poliisi ne bagamba muyite mu right procedure bo tebayagadde kukigoberera ne bakozesa ssente ze bayina bo ng'abalitria bajje balwane ne bakwata military ne bagiteeka ku ttaka ne batandika okwenfosinga ne basima emisingi bataddeko ekikomera kya 99 olwaleero ku wentukiddeyo ku Sande abaana baalajanye ne bagamba Madamu Feibe tufa
abantu bali mutukuba amasasi kyokka bali mu kuzimba ku ttaka lyaffe ne bagamba banaye issues ezo nga tuzitambuliddeko nnyo kubanga poliisi y'e Kajansi naginnyonnyola ne bakitegeera ne tugenda mu anti-corruption kati gye tubadde lands wa commissioner bakimanya buli kimu kyonna ensonga zibadde zitambula bulungi nga twagala justice ekole ki eveeyo mu bulungi bwayo oba mu literature ye mutuufu ettaka lyajja dikola ki ajja ditwala oba abaana be batuufu ettaka lyabwe bajja dikola ki ditwala ate mu literature bw'aba awulira nga alyetaaga abaana atule nabo abasasule bave mu kintu kino waba amanyi nti alina ssente ye nga investor naye ekyokuva eri gy'olwanyisa Abannayuganda President Yoweri Kaguta Museveni vaayo ku bantu ba land grabbers abeeyita abagagga ne bajja okunyigiriza omuntu wa wansi bano abantu ba wansi be munyigiriza be bantu abalonda be bakugenda ku mugongo muzeeyi ne bakulonda naye bano basajja bo bakozesa ssente zaabwe kwagala kuyisaawo byabwe be bakola ki kubanga bw'otunulamu olwaleero military ejietya ku ttaka ngeze kuuma ttaka omubbi bw'oba omanyi oli mutuufu ng'olina ebipapula ebikweyimirira ne poliisi yokayoka osobola ogiraga ekipapula neetegeera nti oli mutuufu oba chairman w'okukyalo n'abaana bokka bandibadde bamwakinologinga nti oyo mutuufu yatugulako ettaka bw'oba bakugambye nti tewatugulaako ttaka ssebo leeta omuntu omutuufu eyakuguza ettaka muleete batuule bagambe nti ssebo twakuguza ettaka oba tetwali kuguza bwaba tebaali kuguza please understand with mboba oyagala kutwala ttaka lyabwe n'ebyo byekuyimuka ne mutwalira obwerera amataka g'abanaku it should stop mulekeraawo impunity mulekeraawo arrogance ey'okulemesa abantu ba wansi okubaako ne kye beefunira ebintu ebyo muzeeyi tubivumirira njagala nnyo okwebaza poliisi y'e Kajansi ez'olwaleero ng'eri mu kuggyawo bano abasarasiini mubalabye wano bakubye abantu 3 amasasi abaana bagenze bapooca na biwundu binene babatutte mu malwaliro abafudde bafudde ekyo nakyo ripooti ejyakuvaayo bwaba waliwo afudde naye nga mutuufu si kyekyandibadde ekituufu ekyokubanga tulaba emisaayi ku ttaka olwaleero bw'oba oli mutuufu ekikuteesa abasirikale ku mataka kyeki mwe barandi grabbers abakyasinze ate pulezidenti waffe omulungi yabigaana ebyokugenda mu kuumisa abasirikale amataka era mbutuufu bwe kiba investigated bulungi n'abasirikale abo abajja ku mataka batandika okukuba abantu amasasi ng'abokuba babawadde ssente nze njagala nnyo omuntu ajje ku ttaka ng'aliyingiddemu okukola ku nsonga ng'otegedde sayidi zombi omuganda agamba tosalanga gwakawala nga towulidde gwakalenzi kati olwaleero abantu abavudde mu ofiisi gye bavudde bazze buzi kwapulayinga maanyi olw'okuba balina ssente naye nga totudde na parties bbiri tuula nazo otegeere ishu ebadde ekyagenda mu maaso ng'eri investigated ekiddusa Ezra papa ki ettaka lyagamba yaligula mu 2015 olwaleero 2025 24 ng'abadde talina development gye yali ataddeko kitegeeza nti naye akimanyi nti ettaka lye yagula yaligula mu bukyamu oba ettaka lyaliko aliriko mu bukyamu kyo n'olwaleero twagala alekera abaana bafune justice buli muntu ayingira mu nsanga eno please don't look at how much somebody has in the pocket but look at the reality mutunuulire ekintu okuva ku kowa vali wansi mulyoke musale ensonga muleke kwesigamira side emu abantu ne batandika okulowooza nti muyamba bagagga bokka ate nga n'omugagga ayinza okuba omutuufu naye bw'okozesa impunity eyo gy'okozesa kiki kifaananyi ki ky'oba osiiga eri eggwanga bannaye bannayuganda muveeyo mwekubira omulanga ekibbattaka tukikooye nga bakozesa abasirikale. As why I called you. Actually, me, I was on they called me and I also called you. My request as of now, we don't want any incidents to happen here or any killings. What we want is to sit down amicably and these issues are settled paper by paper. If you're right, what is this, what is that? Whether this family is wrong, whether the Eritrean is wrong, we don't want impunity, somebody to take over something because of impunity. We only need justice. If justice prevails and it's on the side of the investor, it's well. If it prevails and it is on the side of the family of House Mbatov, it is well. Right now, nobody should do anything forcefully. And why over the weekend and you bring military and Saracen today to work? These are minor people who don't even have guns. Look at them. Look at these 1 inch. Even hangers they don't have. We are going to stop them. They said they want to kill one family member such that these people can leave this land. We are going to find out who has shot, which gun has shot. Then we shall, of course. Now there are so many bullets. There are so many about bullets. 11 bullets. There are so many. Gutakali aferi no.
kyangamba sawa ttaka libaako mundu weziti ko omuntu nga mutuufu simirwa akyalete mundu ku ttaka nga lirye akasada kituufu yagwa mutuufu n'aba ne mundu 20 ku ttaka kuno era leero kyatukoze kiraza ate ddala nti musajja mubbi nnyo oba ina nawe mwesigamyeko emabega abanene abali mu gavumenti President Museveni bavumaganya gavumenti yo yetwesiga bulijjo naye erimu ab'emmundu bangi nnyo tusaba President Museveni otulwanirire tufune emirembe ku ttaka lyaffe tubonaabona kati bassa baganda baffe basatu bakubye amasasi olwaleero luno nazo mwezi nga lumu tusa ekitiibwa otuyambe otugyeko abasajja ku ttaka lyaffe lye babbye omutirya bomita Ezra manyikira Ezra ne munnefu weke tusaba ekitiibwa otuyambe obatugire ku ttaka lyaffe abayitulya babbe ettaka lyaffe obasibanyaani abeerimbisemu emabega ettaka lyaffe lyaliko liizi kakati bali mutomeza Fiona balungi ajja ayambe ku babbi nesabawo ekitiibwa Fiona balungi ajje awulize saidi yaffe awulize tumunyonye ebiwandiko tumulage ebiwandiko byetuyina ajje alabe bulungi tumunyonye ekituufu simanyi madamu Fiona simanyi lwaki ayingira mu ttaka lyaffe ettaka liko kotuwoda ettaka ziriko nga 3 kodode ziriko ninajja nawawagira abasajja bane mundu batuba ata amasasi nalaga sasi nitukuba amasasi lwaki Fiona akola ebintu sabo ekitiibwa Fiona byakola bichamu eno koti odo omuiri jango kyogere andi kati Fiona kyakola kikyamu bwansonga eno koti ettaka lino bana abakola bonna bali ku koti order gye tulina okuimplementing omulitiri yennyini yagisaba kati omulitiri aba yasaba asibeeka atambi ate lwaki asiba waffe eno gye basiba waffe ennimiro zaffe zizo ne kasooli wuuyo ewuyo eri ku biiki asolozezima n'ekiyumba kati ate azze ewaffe asiba ye waffe by force baganda bange oluvuddeyo akubye basatu amasasi ne bafiirawo okuba abantu abasatu bafiirewo ba civilians if you may ask Fiona under which law does Saracen come on ground under Muyomba Samadu omusika omugenzi House Matovu ndi munakuwavu nnyo kuva mu kyalo wange yafa ndi mukubona otusasawa ya leero tata tweke ettaka lyaffe yika 12 naye twanzikiza doliri nnyako yadde kigenda ekimu wenje ku ttaka lyaffe bankuba miggo liriko abasike b'empundu omusajja Ezra yateekako Saracen bali 20 gakuma ettaka era ne madamu Fiona balungi omuyitulya yageze n'akimuyingizaamu naye era ekyokujjana mu buzaabuza aweyiti y'amaanyi agajja ku ttaka lyaffe balibbe madamu Fiona balungi naye bamubuzaabuza naye kati saawa zino emmundu eziri ku ttaka kuno eno bakubye baganda baffe basatu bakubye amasasi era bafudde era tusaba ekitiibwa pulezidenti goba okuyamba ku nsonga zino ez'ettaka ozingiremu ttaka liffe lyerutembe omusajja omuyitulya bamuyita Ezra baddewo obadde tuwala ku ttaka abasajja bazimba nga bebatukongoola bebatugira batukola bati batukubira bujjambo olwokuba bazimba kati tubadde tuli awo nga mukyala ffe batuuse azze okulaba ki ekiri ku ttaka kuno bw'azze okulaba ekiri ku ttaka bajjayo mundu nga bakuba baganda baffe bonna betubadde nabo wano ku ttaka era kati bali mu ddwaliro naye tusaba buyambi n'omu afudde tusaba buyambi bonna mu gavumenti batuyambe kuba naffe tuli bannayuganda ate olusajja olutugiganya si lunnayuganda kati ffe tusaba buyambi kutuyamba bannenga bannayuganda yali ya kitaffe bwe yafa tetufunanga chance egabana ku ttaka lya kitaffe liriko abantu ab'enjawulo betutamanyi bajjako batya twagala obwenkanya gavumenti tugireko abantu abeereta ku ttaka lyaffe ffe nga bamulekwa b'omugenzi House Matovu tukozesa ettaka lyaffe wettaka lyaliko liizi yaggwako ffe abavunaanibwa okukozesa ettaka lino era omuntu yenna ali gyali ng'alina obuyambi tusaba ajja atuyambe era twebazeeyiga Hamezi era nga nze okulembera bannange bano famire okufuna obwenkanya
eri omuntu yenna asobola okutuyamba tufune obwenkanya. Olwaleero tufunye obuzibu era njogera mpulira njagala nakkaaba. Omusajja omulituliya yatuleetera wano abasirikale n'aleeta ab'ebijambiya n'aleeta emmundu. Olunaku lwaleero abadde azimba nga ffe tuli saidi yaffe naye nga bwe batuyiikiriza bwe batugoba ewaffe tuli waffe bwe batulumba bakubayo amasasi bazimba waffe. Era bannange nsaba omuntu yenna bwekikwatako alina obuyambi. President Museveni nkusaba otuyambe kubaana abantu abeeyita bainvesita nga batutulugunya. Ffe tuli bannansi. President Museveni tuli banaku tubuliddwa omuntu tetunafuna mu byabugaga bya kitaffe bye yatulekera. Era olwaleero bakubye abantu 3 amasasi era omwafiiriddewo naye ng'ekizira okumutta bamaze okuba amasasi ne tugezaako okumuddusa mu ddwaliro n'emmotoka ne bazitaayiza nga tebazikiriza genda mu ddwaliro abasalaasiini. Era emmotoka bazikubye amasasi zonna era emmotoka nga 2 zirimu amasasi empiira gitudde nga tulwana kuddusa abantu baffe mu ddwaliro be bakubye amasasi naye nga tebakkiriza. Ne mu nnyumba gayiseemu mu nnyumba emwaffe mwe tubeera mwe tusula mwe batulumbye ate nga babadde bazimba walala naffe tusula walala. Naye nsaba ow'ekitiibwa pulezidenti minisita w'ettaka n'abakooba ne Sam Mayanja mujje mutuyambe obwenkanya. Abatalina busobozi bufuna mmundu tunyigirizibwa ennyo eri abagagga abasobola okufuna emmundu. Nze sirabanga Salasini bwekumba ttaka naye nasoose kukiraba ku kino kyaffe nga beewera era nfukamira ku magulu gange nyansaba omukulembeze w'eggwanga atuyambe ku Salasini etubuzizaako obutuuliro batwagala kututta era baseeko olwaleero. Careful.